Ng'ekirwadde ki COVID-19 kisitudde enkundi omwaka oguwedde, Gavumenti yatandika okugemesa abantu baayo era n'essaawa ebifo eby'enjawulo bye bagemeseza. Enera yafuna ddoozi ez'enjawulo ez'eddagala erigema COVID-19. Mu bifo nga Kololo, abantu bajjumbira nnyo okwegemesa nga bafuna ddoozi esooka n'eyookubiri. Kyokka butuukiddwa olwaleero ng'embeera ekyuse mu bifo bino nga kirabika nga bannayuganda eby'okwegemesa bwe babivaako. Ku ddwaliro ly'e Mengo tusanze abagemesa bakkalidde dda wabula nga mpawo ayagala kugemebwa gwe bakubako kyamulubaale. Tugumbye mu kifo kino okumala akaseera era nga mpawo omuntu yenna azze kumugema. Bajja mu solosoole olunaku tuyinza okufuna abantu nga 3 oba 5 so nga ate mwana wattu emabegako tubadde tufuna abantu nga 3 4 olunaku ab'okugema. Ebyobulamu buli omu bimukwatako ye, buli omu alina obulamu bwe. Ffe twebaza Mukama tufunye omukisa okubawa eddagala ne tuli batuusaako. Wadde nga tetukkiriziddwa kuyingira na kamera zaffe malwaliro amalala, naye embeera ebadde y'emu nga n'awamu tusanze abagema banyuse dda. Abamu ku batwala amalwaliro gano abataagadde kulabikira ku kamera zaffe batutegeezezza ng'ebyokugema COVID-19 mwe baabijjamu amaanyi olw'omuwendo gw'abagemebwa okusalika ennyo. Aba minisitule by'obulamu batubuulidde we batuuse ku kugema. Twakagema abantu 2.25 doses n'ekitundu. Naye tubadde tulinayo n'abaana be twatandika okugema omwezi ogwa Juni ne tukomakaawo ne twongerako ne mu guno gwe guwedde. Abaana bali wakati w'emyaka 12 ne 17 kubanga olwali tunaba kwa mukisa. Ate twalina eddagala tubategekedde liri specific for that age group. Kaakati twali tulubirira kugema obukadde 6. Kwabo obukadde 4 tebali mu masomero, obukadde 2 bali mu masomero. Naye we tutuukidde ku lunaku lwa 28 mwezi guno ennaku nga 2 emabega twali twakagemako abaana 1,000,000 nga 4. 1,000,000 efunya ddoozi esooka, 400 bakafuna ddoozi ne bamalayo. Daniel Kyabayinze nga yavunaanyizibwa ku by'okugema COVID minisitule by'obulamu atutegeezezza nga abantu obutajjumbira kugemebwa COVID-19 bwe kyolekedde okufiiriza Gavumenti obulindo bw'ensimbi bwetadde mu kugula eddagala erigema COVID-19 erinza okwonooneka nga terikozeseddwa. Kakati eddagala lye baatuwa ne tulifuna mu ggwanga kasa tuba tuliterese wano ne lituuka ennaku zaazo nga tetulikoleddwa, eddagala lyo ligenda kwonooneka. Era tuyinza okufiirwa eddagala lya muwendo mungi nnyo ne doses nnyingi nnyo. Eddagala tubadde tulinawo nga telinaba kuyitako nnaku, twagala abantu bajje balikozese nga tunaba kutuuka mu mwezi gwa November tusobole okumalawo eddagala lye tuyina. Naye kati ennamba esinga okujja ate nga bajja bali mu bwangu ddala ng'obudde bubaweddeko be bagenda okutambula, abagenda okulinnya ennyonyi, abagenda mu nsi z'e be tutera okufuna okujjako ate n'abo abatono abajjayo nga 5 3 olunaku be bajja okufuna booster dose abakadde bambi. Okusinziira ku bibalo bya minisitule by'obulamu, Uganda yakafiirwa abantu abasoba mu 360 eri ekirwadde ekya COVID-19. Ali Mivule, NTV, Akawungeezi.